Anti kati gwedde nze mutaddeko oyogola ye president wa artist bonna oyogola mu nakitono ya mukulembera ya mutwala kyalina okukola kyonna kirina kubeera nga kiyita mikono gye mami Andrew Beno Kibuuka kusenza okulabase omuzannyo obukedde banyani tetugulabye muguzannye muguwunzika gulagawo tokakanyira emyaka 2 guumulamu buwumuzi ne gukomawo Mwami Kibuuka tulabye emijiji gye mwatendeka nga mugikomezaawo mu theatre gikomyewo gizannye gikomeddewo ddala obagize lwaguno gwokka gigende ndalina ebyokola bingi abamu bavudde n'amawanga g'ebweru bazze olwa projekiti eno kibadde ate bwetufuna ekyali kitugatta bajja gwakwira byonna gwabakulembera Katemba alagawa nga tulabanga alina wabulidde kubona tetuusa bukyusa foomu abamu abaali bazanya drama kati bali mu firimu n'abafirimu babeera ate nabo ne badda mu drama bagamba kintu kikyusa bukyusi kikula bukuzi naye nga tekitegeeza nti kibeera kibuzi kati baba kirimu balina okulaba nti bamuvinga n'omutindo obeera nga olina tv ya black and white kati otunafuna ya kala ddi obeera osigadde wala emyaka nakyo bwe kiri kikyusa bukyusa mbeera kati mwaba kirimu namwe ne mumuvinga n'omulembe amasimu ogalaba gakyusa abatandika n'essimu ennene ezenkana ettofaali kati bw'okijjayo kiseera kyatuuka ng'ojjayo nga bakudduka abagenda okuba nga omulembe gukyuse ate nga ate essimu ennene ate zikomyewo nolwekyo ne Katemba naye bwali bweri tumulabawo emyaka 5 egijja mu maaso atakubeera waggulu kasita abanaabeera nga mulimu bali serious ekintu okyola seriously nakyo kijja kubeera nga kikola ki nga kitambula nga kibeerawo tulina ba comedian kati bakutte eggwanga kiri kitya tukibaye kino kati bebawambye bebaliko Katemba bamututte oba Katemba comedy ne film bintu bibiri byanjawulo buli muntu alina kikyayagala akisangawo yandiyagadde okukisanga neba comedians stand up comedians nabo webali bakira kati bobe kutuddemu nebeera nti olyakwata ka segment akaki nakateeka wadda nesekubadde nga studying ebintu bino omuzannyo kyamusakuga ne medicine kengeri gyebazanyaga yalinga comedy nga basika okuvakutuka paka ku end katoli bwama ne ebone waiso ngeri gyebazanyaga yalinga comedy kati batengaga comedy mu drama ne kati time netuuka ngasobola okweyimirirawo yekka nga na bino byalingamu era nga namu mwebiri. Mwami Kibuuka abantu bano bakopyemu kuba mpulira olubugo olugamba nti bye bazanye ebimba bisokoola eno bakopyemu basobola gamba nti nedda ensi bwetu bwebeera bwolaba akantu kukusanyusiza tekigana kajjawo olumu n'okalongoosa bwegala tokonoonye n'okakozesa mu ngeri ate olaba oli yakopa luyimba lwa ssanyu kali eti ssanyu byonna n'aluyimba lwairuti bulidde munoonyerezeeko n'aluyimba lwonna naye ate okujjayo kati Mwami Kibuuka bakwita nnyo mu mizannyo mu komedi n'omulaba bw'olaba nga bali bakoze ekikyo kinnyini kyewatendeka eno mbakambya domaktaz kikuyisa mu njayiri kyewatendeka gweno ng'olaba tekiriiyo sikirako nga bakitendesa nyemayo problem ne komedi nti abasinga tebali hasinga bakitandikira awo oli ku stage bamubise n'agenda nayiya kintu nakiza baka stage ng'olaba nti tekiyidde singa banagala nti bakolera training ey'amaanyi stand up comedy nakyo kintu kirungi it is international ba comedians gye bali Mr. Bean tubala webalira b'amaanyi comedy naye yeetaaga okuwandiika n'okurehasinga bati okuwandiika script nebeerawo n'ogirehasinga nebanga erina beginning middle ne end nekabanga kadakiika 5 ba 3 kale kokuba n'ekintu kyokwanga nakyo ogamba abantu naye abantu mwe mistake gye bakola balooza nti byo byangu kantu katono njagenda bugenzi ku stage nga nyambadde nga bwe navudde eka nsesa abantu kyovala nti ambe bale mubasasanga babawomula ne bafa ekinga kiplafuta oba tubazzeeni mu drama kubanga ebisinga byonna babijjeeni babeereyo gye bali nga kino kibeereyo buli kintu kyanjawulo tusobola gantu olw'okuba omusabi w'omupiira nemulaba nti adduka nnyo emisinde nti Ronaldo omuddusi mulungi bamujja mu football bamuze mu athletics nedda it is part of it kiri kyokka nakino kiri kyokka osobola gamba nti nno gololakita samutazija football boxing nabiraku kickboxing it is part of it. Mwami Kibuuka ekisembayo nga sinabakkuta bwe tulaba mutulabanga Katemba mwemwe kenyini abagenzi bavaamuko netulagawa ndabanga abagenzi basikasika mukubedda tuwulira mwalina nga emizannyo nga muzanya nga temuva ku stage
naye kati muliwa nga bannakatemba bonna obanga bakayimbira kayimbira Democrats kuba Katemba asibuka wammwe kati tuli mu mwezi gwa Oktoba sirowooza nti waliwo twaweza weeks ebbiri nga tetuzanye oba omwezi nga tetuzanye lwokuba tofulenga fulungi tumaze emyezi ng'ena nga tuli newa Ebonies nga tukola joint cast nga tuzanye kuva mu January tuzanye fuwe tuli